yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Abakkiriza basabiddwa okwawulanga emirimu gyabwe kujja Katonda olwo lwe banaasobola okuvuganya obulungi mu Uganda ya leero ekulira ku misinde emiyitirivu. Omulabizi wa Christianity Focus Center David Livingstone Kiganda yasabye bw'ati abakkiriza n'agamba nti bangi balemeddwa okukola nga beekwasa omwoyo omutukuvu. Nabukela Madrin kalutuvire ku ntono. Omulabirizi David Livingstone Kiganda owa Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi akubirizza abakkiriza okulekerawo okwekkiriranya basse amaanyi mu mirimu gyabwe bongere n'okufaayo ku bulamu bwabwe obwa bulijjo. Abakuutidde okulekerawo okwekwasa omwoyo omutuukirivu mu buli kimu bamuleke akole emirimu gye nabo bakole egyabwe. Toddira buvunaanyizibwa bwo n'obulekera omwoyo omutukuvu era tobuteekanga mu mikono gy'abantu. Gwe ne weesuulirayo gwa naggamba abantu nga be balabirira ebyobugagga byo nga gwe tomanyi na kumanya biki birimu gwe byoteeka okukola bikola otya ne Holy Spirit akola ebibye. Ategeezezza nti Katonda yawa buli muntu amagezi okukola n'okulowooza ekyo ekiba kisaanidde okusinziira ku bulamu bw'ensi nga kino kiteekeddwa okutuluŋŋamya. Katonda yakuwa amagezi n'amagezi nago gakozese ebiri mu buvunaanyizibwa bwo naawe bikola otya bikole. Mu kyo annyonnyodde nti okusinziira ku Bayibuli omuntu yenna ateekeddwa okukola embalirira mu bulamu okusobola okugaggawala era asigale ku ntikko. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire.